taata w'omuzannyi omu mu kibiina ekya Aromatic Entertainment afudde ate ye Tamale Mirundi Junior amaze n'akkiriza nti Pastor Bugingo ekyaddala yakubibwa amasasi si byakatemba. Butereeva ago n'amalala genkuletedde wano ku Jika Media. Wasuze otya, ogamba otya, oli otya? Subscribinga, likinga, commentinga ate tubeere nga ekintu tukikwasaganya maliraza. Lwaki kwolooza nti Bugingo bwaga nti lwamukuba kabaka bati? Pastor Bugingo mukadde waffe, mukwano gwaffe, muganda waffe, mukulu waffe era pastor waffe, tumusabira Katonda awone era Katonda tumwebaza munnange olw'okusigazaawo obulamu bwe. Nimuni Pastor Bugingo ensonga ze abantu wamawulire baagatuwa bubi. Information kintu kikulu nnyo, how you package it. Abantu ogibawadde otya? Be yakozesa okutubuulira nabo baali tebalina facts. People don't believe stories, they believe facts. Ne bw'oleba n'olugero olulungi naye nga facts ku ground tebaziraba, buzebuzo si babi, tetuli babi, babitubuulira bubi. Omusumba ayulisa omugongo, kati ayulisa omugongo ate ekyo ne bamulaba mu ssaati, bo bamanyi ayulisa omugongo teyambala ssaati era bamulaba nga yeesigama, because information the way you present it. Tubadde mu mboozi ey'akafubo, nimulimanya ebigambo ebyo bye mukozesa ey'akafubo. What is akafubo? Waliwo ebigambo omulabi oli ategeera ekimubaddeko etakkiriziddwa mu bannamawulire. Lwaki bannamawulire tebakkiriza? You build a story to fit what you want. Kati mu story ya Pastor Bugingo abantu buli nabuti baali babitanka nambu omukolo bagubye tulabakanula netuzoominga bwetu, manyi ebintu bya tekinologi netuzoominga bwetu netupima diameter kesasi bwe bali kuba diameter ebeera tuki wano nga 0 point ababitusomesa. Buterevu ye Tamale Mirundi Junior ndooza omwerabiddeko. Jjukira yavaayoko n'ayita ne Frank Gashumba script writer mu bigambo bulijjo Tamale Mirundi Junior byayisiŋŋanya ennaku zino ng'atabuse ng'akaaye. Yayitako Frank Gashumba script writer nti ye yawandika firimu yonna yonna eya Bugingo ey'okkubibwa amasasi. Sokola benekana akatambi ka Frank Gashumba ng'amwanukula n'oluvannyuma tukomewo ate tweyongere mu maaso. Nalabinawo omwana yeegeza mu kitaawe ng'ayogera ebigambo bingi. Oyo naye yanvumye. Yanvumye. Ng'akuvuma lwaki lwa bino? Mbunze script writer ya Bugingo. Eri yabadde firimu gwe omwana oyo abazadde tulina obuzibu. Pastor Bugingo ku graduation y'omwana oyo yawaayo $2,000,000 n'ajja ateninga n'agimalako essaawa 4. Bugingo kubeerera ku mukolo okumala essaawa 2 kuba mu ngalo. Bugingo is not easy. Bakwagala. Yamuvumye n'avuma buli muntu. Okitegeera? Olya nekitawe wano ng'alaajana bakube kyansankiza nti bakkiriziganya ne bakwata. No, gundi ndala nnyo, kifaananyi kirala nnyo kyewuunyisa. Nze ne Tamale Mirundi tumanyiganya okuva 2-3 tudisaagulinga ku bintu ebimu nesobola muvuma sobola muvoola. By the way, gulu nageze nomulabako awaka kuba mulwadde. Pressure ye yali nnyo n'eshootinga waggulu. Olya ekira n'omulala ali Kristi ne Mirundi. Oyo mukulu Frank Gashumba inno si musanyufu. Frank Gashumba si musanyufu olw'ensonga nti omukulu Tamale Mirundi Junior yamuyita script writer. Omukulu Tamale Junior yagamba nti omukulu Frank Gashumba ye yawandika firimu yonna yonna eya Pastor Bugingo ey'okukubwa amasasi. Si musanyufu okusinziira ku bigambo nga bw'obiwuliddemu era Sister Junior akimanye bumanya nti omusajja munyiivu nnyo eri gyali. Kali ka video akalala kensoso okubalaga aka Tamale Mirundi Junior olaba nti kati atandise okukkiriza nti amasasi gaali gaddala. Abantu bagamba oba Tamale Junior naye yamaze n'alya, oba Tamale Junior ne bamaze ne bamuwa omusimbi
atandika okubeera nga defending omusumba. Abantu nga bw'obamanyi bo tebabulwa bye boogera, era bwe batyo bagamba Junior n'alabika yamaze n'alya, kubanga kati ebigambo bikyuseemu. Wali Tamale Junior yali agambira ddala eno yali firimu, naye kati ate bikyuseemu kwegamba embeera yo bwetyo bweri. Tamale mirundi Junior ku luno ate ebigambo bikyusekyuseemu, abantu bagamba oba yalidde oba bamuwaddeyoko ku musimbi. Anyway, bibyo bigambo by'abantu butereevu. Ate bwe tuyongerayoko mu mawulire amalala, ye omukyala Nampijja Josephine okuva mu kibiina ekya Aromatic Entertainment Bambi, amawulire agafulumye olunaku olw'eggulo galaga nti ono ye yafiiriddwako taata we. Omukyala ono Nampijja mukyala mupya mu kibiina ekya Aromatic Entertainment, era nga ndowooza yakakimalamu myezi bwezi. Yakakima kale we kiba ekinene ennyo guyinza okuba omwaka nga gumu gwe yakamala mu kibiina kino ekya Aromatic Entertainment. Amawulire agali ku meeza mawulire mabi nnyo nti omukyala ono Bambi olunaku olw'eggulo yafiiriddwako taata we. Wano ku Jika Media twongera okubeera nga ate munnange nga tumugumya nga tugamba nti omwoyo gwa taata we tusaba Katonda agulamuze ekisa. Omukyalo yaba tamumanyi azanye firimu nnyingi nnyo, yazanya mu Climax season yali ey'okubiri, azanye mu Yutani, azanye mu firimu nnyingi nnyo eza Aromatic Entertainment, era nga muzannyi musufu nnyo, muzannyi mulungi nnyo nga bw'okiwulira, ate nga akulira ku sipiidi eya waggulu nnyo ddala, nti yakajja mupya naye olabira ddala nti abantu abasinga obungi bamutegeera olw'ekitone kyalina mu nsiike ey'okuzannya sinema. So omwoyo gwa taata we twongera okubeera nga tusaba Mukama abeere nga agulamuza kisa. Mawulire ga nnaku mawulire mabi, naye katusabe wamu ne famire ye Katonda abeere nga ate abagumya, wamu ne Aromatic Entertainment famire yonna Katonda asobole okubeera nga abagumya. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media, era nga gwena wena tanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Tulera kuturninga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba bw'osanga kalango wonna toka skippinga, kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo bw'otere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza ti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo Omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale weekumire ku Jika Media, subscribinga, likinga, tugenda kubeera nga tukuleetera updates nnyingi nnyo ez'akabi, tugenda kubeera nga tukuleetera amawulire ag'akabi, obeere nga gwe asooka okubeera nga munnange nga ogalabako. So weekumire ku Jika Media, ebipya bingi tukyabireeta, mubeere bulungi, mweraba.